Ebya Ibrahim Mukasa tebinaggwa mbikuleetedde Masaawo ate ye Kadama we Saudi anti yakikoze ngenda bambi kongera Masaawo ngenda manga kutusako Brisha Cash yeetaaga obuyambi bwammwe anti agudde ddalu batya byonna mbirina Masaawo ekisiyaga kifuuse ekisiyaga akatambi ka Joey mukwano nako nkakuleetedde Masaawo ngenda banga kutusako naye nga sinaba kwongerayo mbadde nkusaba video eno gimpere like ate sobola okuba nga yeeyongerayo era nga nkubaza gwe n'omulungi asubscribinga ku Wonderboy UG darling wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga naawe tuna kusubscribinga mukwano beera ngo subscribinga kona ku notification bell tubeere nga bugire tutekayo mukwano gwasika ozifuna Hajat Kalodo nakuyita akulombere edduwa bw'oba olina ky'ogubako nga tekikutuka bulungi ate jangu abeere nga akuyamba era nga gwe wenna ayagala okulangira bizinensi yo oba akalango konna beera ng'ozikonako ku namba y'essimu wasaawo tugenda bbanga tukuyamba nga sikurisizzaawo anti mwana muwala ono era ng'abadde akolera Saudi Arabia bw'atu yayanjudde baba wano e Uganda era ng'emikolo gyabaddeyo nnaku 2 emabega anti abaana bagambye aba Saudi Arabia mukwano mukikoze era nga amawulire genina galaga nti mama yabeeranga tasiibanga wewaka naye nga mwana muwala ate yagezako kikwasaganya ne baba bw'atyo omukwano ne gukulira ddala era nga bagulese ne Uganda ate okubanga bagongerayo ku level endala naye nga nkugyeyo eyo ate ye Ibrahim Mukasa ajjukira omukulu ono yakwatibwa olunaku lw'eggulo wali ku poliisi y'e Kawempe era nga Godfather amulanga kumuwaayiriza mbu yakwata mwannyina era ng'olunaku olwaleero Ibrahim agenda baleetebwa mu kooti ate balabe oba anaaweebwa bbayiro naye nga ebyavuddeyo biraga nti Ibrahim Mukasa ate bino ebimwogerwako mukwano yabyesambaze mbuneera ye tabyogerangako naye nga buli kimu kyayitingana era nga buli omu ka vidiyo yakalaba nga bwe yabyogera naye nga kyonna kinaba kivuddeyo mu kooti ate nja kuba nkikutuusako naye nga ye Godfather agamba mukwano ojja kwetonda bw'onooba tebwetooze anti amateeka gajja kola ate nga jjukira ye Godfather alimu biri eri ebyanjanjanja kati mukwano yonna gye banaakoma nze wendi nja bambi kuwa naye nga nkugyeyo eyo ate Brisha Cash agenda kugwa eddalu singa tetumwanguyira omwana oyo twandimutwala mu rehab ate enjaga kiruma kikwasa ennaku okulaba nga Brisha omwana ow'obuwala otandise okubeerawo ng'oyogera ebigambo bitakwatagana otandise okuba mapu mu bbanga olwa drugs ennyingi eziri mu mubiri Brisha wake up oli mwana muwala bankubidde essimu ku ssaawa 12 nti mbeeko kyenkola imagine nkolewo ki Brisha Cash agenda kugwa eddalu singa tetumwanguyira omwana oyo twandimutwala mu rehab kiruma kikwasa ennaku okulaba nga Brisha omwana ow'obuwala otandise okubeerawo ng'oyogera ebigambo bitakwatagana otandise okuba mapu mu bbanga olwa drugs ennyingi eziri mu mubiri Brisha wake up oli mwana muwala bankubidde essimu ku ssaawa 12 nti mbeeko kyenkola imagine nkolewo ki gabakulinaanya tebasobola kukugamba kintu na kimu Brisha gwomu ku balina following ey'amaanyi ne bwoseko obusesi video zo zitambula ne tulina endorsements abakuwa endorsements be bazikujjako because drugs okozesa nnyo drugs abo boyita bakyalibo si bakyalibo bakulimba bakugulira kakoola bakugulira njaga bakugulira sigala bakugulira mwenge omwana omusiraamu imagine tunuulira Phoebe ye yamanya kyalina okozesa internet era sawa no Phoebe y'omu ku bafunyemu mu internet okitegeera Brisha singa nawe oli mu layini ya Phoebe singa oli mu layini y'oyo omwana kozi omwana alina following ey'amaanyi n'olina following tekugasa abakulinaanye tebakugamba kituufu tebakubuulirira kati nno ejjo ku live yange wavuddeyo omwami ali Korea bamuyita top boss yagambye agenda kutwala Korea okole musindikire passport yo togenda teekamu wadde 10 yono gwentadde waneeno nekiruma okubanga Brisha ne bwoseko obusesi n'oteekayo video etambula edduka singa amakampani galusimayi wano exhibit baani zinairo kampani nyingi eziri Uganda zitaaga okukozesa following yeyo namba ze zolina mwana naye kiruma okubanga Brisha tugenda kutwala mu rehab omwana okuddugala emimwa gino emimwa ne giddugalira ddala
amaaso ne gaddugala enviiri ne zisiiwuuka nga yalwala kwashako. Wena tufaananika. Gino gy'emyaka maama wo gy'alina okwenyumirizaamu. Gino gy'emyaka gy'olina okutwaliramu maama wo Kasukaali oba Gomesi. Brisha, essaawa eyita tedda mabega. Essaawa eyita tedda mabega. Okula todda buto. Singa oli mugagga nnyo kweno following gy'olina. Abantu banyumirwa video zo. Just ofunamu likes. Just likes. Omwana oyo alina content, omwana oyo naye tebasobola kuga nti Brisha weeyo noona zuukuka. Singa olya ku account yeeyo. Singa olya ku platform gy'olina. Yes, olina YouTube, oyinza okuba YouTube ekusasula, yes? Naye tezimala. Zuukuka Brisha. Bano just banyumira bunyumizi content gw'okola tebagenda kugamba kituufu. Brisha, bw'oba olina amagezi tegeera. Noonya Uptop Boss. Omuwe passport yo East African passport agenda kutwala ekkolera ku bwere. Byebyo nno byo ebya Brisha Cash si birungi n'akamu naye ate ye Joey mukwano wenjogerera nti ekisiyaga kyafuuse ekisiyaga era nga yeetaaga essaala zammwe era nga sigenda kubanga mwogerera ngenda bankutuusaako vidiyo eno obeere nga obyewulirira gwe wenna ali eyo osobola okitegeera nti mukwano osalawo okujoyininga ebisiyaga naye obeera owaddeyo ate obulamu bwo. Yino vidiyo ate beera nga naye weewulirako. Amawulire genkujjidde mu bisenge bya vali b'ebisiyaga gaagano wammanga. Wuliriza bulungi, oli ku Lugambo Nation mitawana myerere. Joey bamuyuzizza vaginal incontinence, bagiyuzizza baginuubudde. Era bwe twogerera bali mu kumunyiga munnyo, bali mu kumunyiga biwundu. Olunaku olw'eggulo babadde mu kikolwa ekyokola ebisiyaga. Jjukira nti ye yabadde first time ya Joey okumulya ebisiyaga. Nash oba Hopkins Mubiru ono nga yamanyikiddwa nga boyfriend we yakosezza force oba yakosezza amaanyi n'amuyuza vaginal incontinence n'eyabika. Kigambibwa nti Hopkins Mubiru yamukubye engalo nnya nga naye Joey taziwulira ekyamuviiriddeko okukozesa dildo n'emuyingira munda n'emuyuza vaginal incontinence n'eyabika. Abasawo bagamba nti Joey bw'atayanguyibwa n'atwalibwa mu ddwaliro okulongoosebwa yandifuna kye bayita vaginal cancer. Mitawana myerere, Joey yeetaaga ssala zammwe. Bannange tuvumirire ebikolwa by'ebisiyaga kubanga Joey first time ye laba ebituuseewo Mukama Katonda wange. Banna ebisiyaga bibi muve mu bisiyaga. Kati Joey anyiga biwundu mulabire ku Joey takyasobola kutambula. Era Hopkins Mubiru yamugambye Joey gwe mujja kuwona. Kino kituukawo singa yeba first time yo okukola ebintu bineeno naye nawe ojja kuwona. Kiringa wonaawa omukazi gwe baggyeko embuzi. Naawe kyenkana olinga yagiddwako embuzi ojja kuwona tulina okukosa naye ng'abasawo bamugamba nti alina okulongoosebwa oba balina okukozesa eddagala lya habu okuba nga basobola okunyiga ebiwundu nga wonoolaba omukazi azadde ne bamunywesa ebiddagala ebinyiga ebyoza mu lubuto byebimu Joey byaliko. Kitalo nnyo nnyini ddaba ne tusabire abaana baffe.